Kati bwe tuddayo ku nsonga ezookya Kampala erina amataka ga njawulo. Waliwo ettaka erisooka litugamba nti ya Uganda Land Commission, ettaka lya gavumenti ery'ebitongole eryaki nga liri under Uganda Land Commission, era nga Uganda Land Commission bwe baba balina transaction egenda okukolebwa yonna yegikiriyalinga. Wabaawo ettaka nga Kampala District Land Board yerinako obuyinza obuligaba, yeyina obuyinza obugaba kibagenda okukolerawo, yeyina obuyinza obugaba liizi n'emyaka emeka. Kampala District Land Board erino ettaka weriri. Ne wabeerawo ettaka erya Buganda Land Board, ekitongole kyaffe wano ekya Buganda nga nakyo kirina ettaka lya Buganda, si lya Ssaabasajja, era tukyawule kubanga otuddayo naye Ssaabasajja alina eriri ng'omuntu, naye waliwo erya Buganda nga nange kawalya ndiinako rights. Kati ettaka eryo tumanyi emitendera mwe tuyita oddifuna, nange kenyini Kawale wange wendi nkimanyi ntudde ku ttaka lya Buganda era mmanya we mbaawa kulifuna mpita mu Buganda Land Board nenfuna ekyapa ekya liizi. Ne wabaawo ettaka ery'ekitongole ekya KCCA, awo nno we tulaga. Ettaka erya KCCA nalyo lirina emitendera, oli bw'aba waakulifuna waliwo processes mwe tulina okuyita, era gibadde emitendera eyo zibadde zijja gigobererwa. Kati bwe tudda ku kyabadde ku Parliament ku lunaku olwokuna, ekisooka kyakolebwa mu bukya nti tuyinza okutuuka nga waliwo ettaka litugenda okulizinga, nga tukimanye bulungi nnyo nti waliwo akakiiko akavunaanyizibwa ku ttaka lya KCCA, tulina council number. Council eyo etuula buli wabaawo transaction egenda okukolebwa ku ttaka ly'ekitongole. Obuyinza executive ebuyina, Lord Mayor gyakulembera, batuula ne bawandiikira council, babagamba waliwo ettaka bwetiti tugenda oba kulikolerako kino oba tugenda kuliwaayo, waliwo agenda olidevelopinga asobole okuba nga tufuna omusolo mu mbeera eya bulijjo nga bwe tumanyi bwe bitambula. Kati omulundi guno ekyakolerwa KCCA council yayo yawulira lugambo nti state minister wa Kampala oba ne minister wa Kampala, kuba asiroza nti state minister akikola yekka, ba ministers ba Kampala ababiri awamu ne executive director bawandiikira speaker wa parliament nga bamugaba waliwo poloti ze baagala okugaba baziwa abantu nga beesibye ku kintu ekyogamba nti poloti zino already zibadde bano abantu badde bazikozesa okumala ebbanga ddene. Naye kyasinza okutuluma nga muze boogera mulimu ettaka ly'abavubuka e Kamwokya. Abamanyi ku kitebe kyaffe ekya Nuupu wali wekyasookera opposite awo waliwo ettaka ly'abavubuka. Mukulu Nsegumiro n'alimanyi kuba ye tubadde naye mu kibuga ku nsonga z'ettaka. Ne wajja wabaawo ettaka ly'e Bugoloobi ku Spring Road, off Spring Road, ne plots endala zabadde zonna omugatiro za ploti nga 5 bwe mba seerabidde. Nga KCCA tenaba kulemererwa kuyita mu processes zaayo, Parliament nga tenaba kuziyitamu, because at least wali baddewo ensonga egamba nti council yalemereddwa kubanga council yeyina okutuleisa resolution yeyo we bagiyisa egende wa minister wa Kampala, minister wa Kampala wa government, minister wa Kampala before wording ewa Attorney General ng'asikinga guidance ku kino council kye bayakoze. So yabadde ensobi okutwala Attorney General amale advising alagire legal department ya KCCA egende mu maaso ng'eyita mu processes zaayo eza PPDU. Tulina procurement department number, timugenda kuwaayo ebintu, waliwo processes mulina okuyitamu n'ettaka mweriri, temumala gayisa bintu bya kivandulo. Tuze mu Parliament ng'ababaka ba Kampala tetulina kye tumanyi. Bagamba akakiiko ka infrastructure kagenda maaso ne kakola ebintu, naye ne bamembers ba akakiiko nabo bennyini abasinga obungi beemulugunya ku processes ezayitibwamu, abasinga obungi, because obwo obukiiko bwenjogerako akakiiko ng'aka select committee aka sector committee katulako ababaka abataka wansi mu 40 naddala akakiiko ka infrastructure kuba buli omu abasinga bakagala nnyo okuba nti kekavunanyizibwa ku nguudo, buli mubaka omusaba ayagala afuneko asobola ofuna ku nguudo ewuwe. Naye nabo bennyini era oyogera nabo nga bagamba enkola bino ebintu gye byatambuddemu nga tetwagitegedde. Ebintu ebimu
ba ministers bye baleeta biva mu cabinet, bina kuva mu cabinet, minister n'abireeta mu parliament. Neno yogerako ne bamembazi ba cabinet abamu nga bagamba nti ensonga eno mu cabinet tebagirabangako. Njagala katono nnyo okudda eri Honorable Nsegumire. Buli abadde bogera ku